po jako akawuwo. Bazzukulu ba Kasujja Kyesimba ab'eddirengeye banjulidde Katikkiro wa Buganda Omutaka Kasujja ow'omunaana ng'onazza embigere bya Kasujja ow'omusanvu Haji Muhamudu Minge yafa gye buvuddeko nga Kasujja omuggya ayanjuddwa Katikkiro we Kasujja Katuluba Ssebunya Bunnomaka nga bino bibadde ku mbuga ya Buganda enkulu ku Bulange Mengo. Tuze wano Oweekitiibwa okusaba era okwanjulira Omutaka Kasujja Kyesimba ow'omunaana eyadda mu bigere bya jjajjaffe Kyesimba Kasujja ow'omusanvu nga Kakande Sheba Kibirige. Tukusaba Kamalabyonna Katikkiro waffe okkirize tumukwanjulire. Minisita w'ebyobuwangwa ennono amasiro n'ebyokwerinda David Kiwalabye Male agamba nti Kasujja omuggya ayisiddwa mitendera gyonna egiyisibwamu abakulu b'ebika era n'alabula abo abatondawo amasiga amagya mu bika okukikomya. Mu Buganda tulina ennono n'obutongole waffe obulambika ddala ensonga z'ebika. Omutaka bamuleetewa Kamalabyonna n'amutuusa embuga. Nena amasiga agagenda gatondebwawo eyo mu bika singa wabeerawo obwetaavu. Amasiga ago tegasobola kukakasibwa okujjako era agayise mu mutendera gwe gumu Ssaabasajja Kabaka n'akakasisiye. Ate ye akulira ebyenkulaakulana mu kika ky'Engeye Godfrey Kirumira asabye bazzukulu banne okwettanira emirimu gy'ekika. Bazzukulu bannange kye mbagamba tweyunire nnyo ekika. Ekika kintu kikulu nnyo nga bwe tuffe ng'abakola emirimu gya Katonda twagala tubeere nga ne mu kika tukola emirimu gye gimu. Nsaba abazzukulu muveeyo gye muli ekika tukizimbe kigende maaso kikole ebintu bingi ebirirabirwako. Kasujja omuggya Kakande Kibirige yeeyamye okugatta bazzukulu be wamu n'okukozesa obuyigirize bw'alina okulaakulanya ekika ky'Engeye. Ndi muyivu nga nakuguka nenfuna bachelor's degree for business administration mu Keyo University Business School era ssebo ekitiibwa. Obukugu obwo bwe ngenda bweyambisa okutetenkanya ekika kyange eky'Engeye. Ssebo Kamalabyonna wa Buganda neeyawa mu maaso go. Nja kuba muwulize eri Obwakabaka bwa Buganda. Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asabye Omutaka Kasujja okukumakuma wamu n'okugatta bazzukulu be nga tasosodde. Omutaka atambula gy'ava Ekkooki atuuke Bugerere atuuke Ssingo wabaayo abantu abasobola okukwataganya ensonga zino. Omutaka naye lwaba asobodde n'alambula abazzukulu kiba kiyamba ekika okutambula nga kiri wamu. Mayiga era akubirizza ebika byonna mu Buganda okuyitimusa obuwangwa n'ennono nga byeyambisa tekinologiya okulaakulanya ebika. Ebika byonna mu Buganda birina obusobozi okutandikawo emirimu egisobola okuvamu ssente ebyetaagisa okutambuza emirimu gy'ekika. Mwina n'ab'amaanyi abasuubuzi babo olwo bwe tubeera mu lunaku emirimu gyaffe wano gyetuba tugikola n'olukugu. Katikkiro akalaatidde bazzukulu ba Kasujja okulwana bataase oluzzi Kalinda olusenwamu amazzi Omulangira alya Obuganda ganywa. Omutaka Kasujja Kakande wajjidde nga tuli mu kweraliikirira olw'oluzzi abeebyero mulinako obuvunaanyizibwa mu Ndeeba olusuuliridde okusaanyizibwawo. Baayowetako okulwetoolola bonna ndowooza baali balinda obudde bukwate bulungi balyoke baleete zino ziweetiye ne zigunduuza balyoke balubikeko ettaka. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.